Kati abanayibula tukoleki tuzikuke twebereremu njagala mundonde mbere pulezidenti waffe njagala muneesige. Olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kayingidde olunaku olwokusatu nga kafulumya empapula eri abo abaagala okukulembera nnyaffe Uganda. Abantu abasoba mu 10,000 be baakajjayo empapula nga bonna balaga obwetaavu obw'okwagala okutwala nnyaffe Uganda. Muno n'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM nakyo kiggyeyo olunaku olwaleero era nga kibadde kikulembeddwamu omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kino Alhaji Moses Kigongo nga werekeddwa ku ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Todong ng'onaategeeza nti obungi bw'abantu tebubatiisatiisa era nti bo balina amaanyi okubeera nga bawangula akalulu akaddako. Of course, it's a tragedy because to see everybody wants to be a president. It's a credit to NRM that the presidency has been made simple and easy, that everybody admire the way the president handles issues. So everybody would like to be a president. If NRM and the national chairman, His Excellency President Yoweri Museveni, was not handling that office well, many would not have aspired to be candidates. But the fact that they have come to pick forms, it's a vote of confidence in NRM, that NRM and President Yoweri Museveni in particular has made the office of the presidency very accommodative to anybody. Mu mbeera y'emu n'ekibiina ekikulemberwa Mubaraka Munyagwa nakyo kiggyeyo empapula zaakyo olunaku olwaleero era nabo ne bategeeza nti ebyobulamu bye bagenda okussaako nnyo essira. Twetaaga emirimu gy'ebweru batwagala president yennyini nga tatumye baminisita ba Labour, minisita waki president yennyini agenda negotiating n'amawanga ago. Tulina abaana abasomye bangi abagenda ebweru. President atwale curriculum zaffe aziraga amawanga ago abaana bajjanga bayivu mbawe white collar jobs. Niyo mwana n'omutwala omwana alina master's degree n'akola obwasi. Ekibiina kya FDC nakyo kiggyeyo empapula wabula n'abantu aba bulijjo nabo baggyeyo empapula nga batalina bibiina byonna kwe bajjidde. Kyerusinziira kyekisooka mixed messaging. Ekyokubiri generation N wetuuse it is very digitalized. Uganda will lose over 10 trillion more fraud and unstructured processes. So just those two already zibazikola wenjawulo. Gaffe temalina madagala. Are you getting it? The doctors also abasoba abatonyo ddala tulifena so natudde wansi n'engamba nedda n'engamba no kanzije n'esimbewo of the president of what? Of the Republic of Uganda so that mbeere able okutuukira abaki my fellow citizens. Mubaraka Munyagwa ng'ali wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino balaze okwemulugunya eri enteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda nga bagamba nti waliwo obusosoze. Batu mubalabye bwe bazze wano ffe ezaffe emmotoka tuzirese bweru tujjidde ku bigere bwe ezaabwe ziyiseewo. Kiri clear, crystal clear ntulina okwenonola. Emmotoka bonna tubasoose mu kiwano tukuta obutebe bw'omu maaso oluzze babateereddewo special consideration babateerawo obutebe obulala obwabwe ne batuyisa. Akakiiko k'ebyokulonda basebo ne bannyabo temuddamu kuwa NRM special consideration mu bintu bino. Tuzze kugijjako tetuyinza kutandika ng'ate etunafuya. Wabula omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi bino abiyyemu amazzi n'ategeeza nti bino bya bulimba era nti bo beeteefuteefu okutegeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya. We are not aware of any form of favoritism that happens. The rules for picking these forms is the same for everybody, from independents or those that are coming representing political parties. We treat everybody equally because that is what we are supposed to do and that's what we are doing. Muchunguzi era asabye gavumenti eyawamu awamu n'abakuumaddembe okuwa obukuumi obwetaagisa eri abantu ababayitamu nga bakuŋŋaanya emikono anti ly'eddimu lye balina akadde kano. Tubawadde tubagambe nti baddembe okutambula mu ggwanga bafune emikono egyo gye beetaaga era tusaba abo by'obuyinza ebyobufuzi district authorities bwe banaabalaba nga balina zino empapula nga banoonya emikono tebabakwata tebalowooza nti kyebakola kimenya amateeka nedda tekimenya amateeka etteeka libakkiriza okutambula okutaaga eggwanga bafune egyo emikono bw'aba balina okubayambako kwonna okwetaagisa oba kwe basobola okukola kubawa nga bakusabye bakubawe kuba kye bakola kiri mu mateeka kiri mu ssemateeka
tekimenya amateeka. Wetwogerera nga olunaku lwakusatu wabula wakyabulayo ennaku endala okubeera nga abantu ab'enjawulo abaagala okukulembera nnyaffe Uganda bajja okukima empapula okusobola okulaga nga bwe baagala okukulembera nnyaffe Uganda. Bano bateekeddwa okuzaayo empapula zino nga wabulayo ssabbiiti 2 nga okusunsulamu tekunnaba kubeerawo wabula ng'olunaku olukomekkerezebwa lwe lunaku olw'okusunsulamu abo bonna abaagala okukulembera nnyaffe Uganda. Ku lwa Channel 44 olweggulo Yisa Kigongo wano ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu industrial area mu Kampala.